abalungi nsanyusa okubalaba mwebale kujja mwebale nnyo mwebalire ddala nsanyusa okubalaba ebyokwogera leero tulina bingi naye tunoonyeyo oluyimba naye obudde nga butono ate nga ebyokwogerako bingi nnyo leero njagala osharinga evidiyo eno n'okusinga bwe wali osharinze evidiyo endala yonna olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa mukama waffe ogw'2021 njagala okwate wowandiika notisi zo nakugamba olunaku lujja kukya ozeetaage oba oyagala oba toyagala obudde bujja kukya weetaage notisi zino obudde bujja kukya ng'olina ab'okusomesa wano ebyaffe bye tusoma wano tebikoma wano zino si breaking news as usual breaking news waliwo omuntu yangambye nze bannange breaking news zintamye buli ajja breaking news ate nakubuulira nonsense si bye bino ebya wano ku ASP wano tusoma Bible and Politics Bugumulinzita esitere now njagala osharinga evidiyo eno okusinga bwali osharinze evidiyo yonna tetugenda mu luyimba olw'obudde ngenda kutandika nga obudde bukyali era leero abanalwawo okujja bayinza okusubwa ekinene ennyo njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa tukoze obulungi obutayogerekeka Mukama asumuludde abantu Mukama tukoze bulungi yeeyongedde okutambula Mukama yeeyongedde okwogera naffe tumubuuza ebintu bingi era Mukama yatandise okwogera gye tuli era Mukama Katonda nga bw'ali omulamu katulabe engeri gye tugenda okukikwatamu nja babuulira kiki Mukama kyatugamba omulundi guno naye si lwa leero now kwata bayibuli yo owandiike ekitabo kya naemimwa gyenga gifaanana bubi enkovu zikyaganye naye tujja gendera waawo mpola now kwata ekitabo kwata bayibuli kwata olupapula mini notebook ne peeni owandiike ekitabo kya Matayo essuula ya 11 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda Matayo 11:7 paka ku 9 wansi w'omutwe ogugamba twagenderera ki Bannayuganda twagenderera ki we are in Bible and Politics ngenda kunnyonnyola ennyiriri ezo politically and biblically naye nga sinnabagenda mu message y'olwaleero kanzijewo ekintu kino nga bw'osharinga vidiyo twali tuyingira akalulu Museveni yagamba abantu ku nnyanja wonna n'abagamba Lake Victoria babakuba emiggo bulijjo naye lwaki UPDF bakuba emiggo ne bagaana okuvuba kati bagaana okuvuba mulyewa ekyo kintu okuva n'olwaleero nkiweze Bannayuganda mubaleke bavube katuwulire ekiri ku nnyanja njagala munyambe buyambi muwandiike ennamba y'essimu eno mukubire omusajja ono ali ku nnyanja waliwo omusajja ali ku ddala lya kapiteeni afuga ennyanja mu disitulikiti y'Empigi
ebbendobendo lyonna eriri ku myalo egiri mu Mpigi district n'emirirwanaawo waliwo omusajja agifuga gwe baagiwa amannya ge ntegeddeko lya Katembeya. Is a Munyankole guy. Is called Captain Katembeya. Ali ku namba yino ngenda babulira ebimukwatako biki byakola bannayuganda. Talina knowledge ku kuvuba naye alisa bannayuganda akakanja basse bannayuganda olw'okuvuba. Ali ku namba eri gwali ebweru tekako +974 tekako +256 ekikulu n'enamba ya gundi yankwata. Tekako +256 gwali ebweru w'eggwanga tekako +256. Kakati gwe ali e Uganda ojja giwandiika nga bw'ogimanyi gwetandikira ku 077 whatever ngenda kuba nkubuulira. Naye yino enamba eri +256 756 16 60 65 +256 756 16 60 65. Bamuyita Captain Katembeya. Captain Katembeya yakulira okuvuba awo ku myalo gya mu Mpigi district. Bo bennyini bavuba balina amaato agaabwe agabavubira ate nga gavuba envuba mbi emenya amateeka. Yatuuka ku kitundu ku myalo n'afuna abagagga abalina amaato agagula ebyennyanja n'akolagana nabo n'abavubi baabwe ne bagaana abantu abalala okuvuba. N'alondako abamuwa essente be baba bavuba abantu abalina amaato ge baweera layisinsi. Wabula bamakinga sure nti bakujja mu kuvuba mu ngeri y'okuwaayiriza. Abantu bakaba tebakyasobola kuvuba. Obwavu buyitirivu abantu bafa. Obwavu abantu batandise okubba omuntu ataali mubbi n'agenda abba emmere kubanga abantu tebakyavuba. Olw'omusajja oyo Kapiteeni Katembeya. Bannange munyambe mumukubireko essimu mumubuuza okwetoloola ensi yonna bannayuganda babaagala bakole ki? Baakutta abaana akukwata baba nga bagala okujja mu bizinensi y'okuvuba ebyempalana zino ez'okukyalo akolagana n'omugagga gundi kati anyigiriza bano abatamuguzanga byannyanja oba abatamuguza byannyanja. Olukukwata bakukwatira kintu kirala bakukwata ne bakukuba ebifaananyi ng'okutta empune. Ng'empune tezibadde zizo kuba zo zibeera waawo kuba bo bavuba envuba embi ne bakukwata ne bakuba ebifaananyi ng'obujulizi ne bakutwala bakutta abaana ne babatwala ekitalya babasibye emyezi 9. Babasibye emyezi 9 kwogatta okukuba. Naye bannange Mukama atusaasire. Abamu babattira mu nnyanja. Omuntu waba akulinako empalana akwata eryato lyo n'aliteekamu tayikuuni. Waliwo ekintu bakiyita tayikuuni bakikuba mu mazzi bwe bati. Nga lyato lyo gwe tokolaga nga si envuba gy'ovuba liri ku ttale. Liri ku ttale waligolomodde liri ku ttale. Oli n'akwata tayikuuni. Kubanga buli lwolaba tayikuuni kiba kitegeeza nvuba mbi ebeera ya bwannyanja butoototo. Oli n'akwata tayikuuni n'agiteeka mu lyato lyo ku ttale. Bo olujja n'abakubira essimu olujja babuuza bubuuza lino eryato lyani nti lya Siimowire nga bajja bakukima nga bakutwala. Yagaana abantu abavuba Mukene yabagambye buli ayagala okuvuba Mukene. Naye bannaye Mukama ng'omuntu amaze okuwa layisinsi byonna buli muntu eryato oliweera layisinsi abavubi obaweera layisinsi abalivubamu ate naye buli mwezi ayagala ssente. Eyo yembeera bannayuganda gye bayitamu ku nnyanja. Kakati mu nnyambe omuntu yenna alina obusobozi
bwonna muyambe bannayuganda basobole okubaako nekye bakola. Tosobola kukwata mwana kale ne bw'abanga omwana alina akatimba ak'omu bbaafu. Waliwo ekintu ekyokweyiya nawe kyolaba. Omwana n'akwata akatimba n'akateeka mu bbaafu. Akatimba obwo obutimba bw'omu bbaafu buba bwa mitwalo nga 3. N'omukwata n'obutimba bw'omu bbaafu buno bw'okutegerera ku bbalama n'omusaba emitwalo 50. Ne bakukwata bano abalala bonna yabagamba bati bw'oba tuyagala akukwate buli lwaba akukwata olina okuba nga olina akakadde kakati ate kasitooka muwa mu wiiki ayinza okukwatamu emirundi 3. Buli lwakwata olina muwa akakadde okukuta. Bali eyo bakola ssente empitirivu mu bannayuganda kyokka bo bavuba naye bannayuganda babaganye okuvuba ate bo bennyini be bavuba envuba embi. Mukama tusaasire. Bingi nnyo ebiri ewaka naye njagala okubeebaza mu abaana b'omulembe guno abazuukuse abasazeewo okulwana okulaba nga tweddiza eggwanga lyaffe. Uganda tujja ginunula senga tuba tukoze kye tulina okukola. Uganda tujja ginunula senga tubeera nga twekumidde mu mikono gya Katonda. Abalala nga badduka ku ndagu naffe tudduse okugenda okubuuza Mukama okumunoonya n'okumubuuza kiki kye tuba tukola, kiki kyayagala. Nja kibabuulira, nja kibaleetera. Now ku bintu ebingi ebiri e Uganda njagala okusooka okwebaza olwa video ze mbadde nkola ebiseera ebyo ez'ennaku ewiiki eno okuva ku Manda okujja. Njagala beebaza kubanga muzitambuza ate ne muzitegeera bulungi. Katonda ayogedde n'eggwanga lyaffe okuyita mu byawandiikibwa ebyo okujjako atannabaziraba naye azifolowinze alina kyafunyeemu. Tubadde twebuuza Katonda twamukola ki? Katonda kiki kyatuvunaana? Lwaki tutuuka wano nga tubijjira ddala mu Bayibuli okutegeerera wa Uganda weeri? Kati buli muntu yeebuuza bannange mazima ddala Mukama twamukola ki? Olwaleero mbadde ndyawo ng'omuntu ansharingira akantu nga ngamba nti munaye gwe badde obuuza Katonda Katonda atulanga kintye. N'agenda ansharingira akantu ka Pastor Sempa yagambye bw'ati abantu abannayuganda ne muddamu kuserebuletinga Abafghanistan mbu mugenda kuwasa Abafghanistan. Lwaki mutandika okuserebuletinga ebintu ebyo ebinyiiza Katonda okwagala refugee n'okozesa opportunity eyo kyabwa Katonda? Eyo yonna message yabadde ennungi. Wabula n'agamba bw'ati gabalemye okukwana bannayuganda bannamwe muli awo muzanyazanya. Nze nyina association eri registered bagiyita Kwanaling Association. Owulidde omulimu gwa pastor Uganda weeri ku buzibu bwe tulimu. Abantu tebamanyi kigambo kya Katonda, abantu tebamanyi Bayibuli. Pastor mu kifo ekyokusomesa abantu Bayibuli ayina Kwanaling Association eteekateeka abantu eyigiriza abantu okukwana. Pastor Sempa wabula ate sijjukira kati mugenda kukansaba wabula genda ku Spark. Is it Spark? Genda ku Spark TV ojja kasangayo kubanga kati sijjukira ani yakanshe yalingidde embeera n'abantu bangi kati ako nnyinza okukasanga mu namba nga 7 okukkirira wansi naye genda ku ndooza Spark TV eyokubiri ya NTV TV ndooza Spark TV jojo kasanga. Pastor in association bagiyita Kwanaling Association. Sempa bwe wali okwana mukazi wo wava mu association ki eyakuyigiriza okukwana?
gwe okukwana mukazi wo wava mu association ki eyakuyigiriza okukwana nti ogwo mulimu mulamba guli awo association olina okugirigistaringa oyigiriza abantu okukwana kitaawo bwe yali akwana nnyoko kino kyonjogera si kumuyisaamu maaso njagamba nti mpalampa abantu abakulu njogera ebigambo ebinene nyingizaamu abazadde njagala atubuulire kyatandika ddi okubanga okukwana kuliko association kuteekwa okubeerako omuntu ayigiriza okukwana olaba n'ebisolo bimanya ebiro byabyo ebisolo ente zinnakabege zimanya ebiro byabyo nti kati etuuse okubanga erimu eyo embeera zinunula etegeera nti kati zinunula ekitegeera nti kati bino ebiseera byendimu byebyo kati njagala mbuuze ku bizibu Uganda byerimu obulumi bwe tulimu ng'omusaayi guyika bannayuganda bafa sempa kye yalabye okukola kwe kugenda na registering association bagiyita kwanaling association njagala otubuulire bwe wali okwana wava mu association ki gye wagraduatinga nti gwe graduatinze kati osobola okukwana genda okwana omukazi enkoko mmwe temuzigendereranga ndowooza mmwe temwakulira mu byalo enkoko empanga ejja neeyogera bulungi nnyo n'enkoko enseera era neginyonyola kyegende ogikolera nemugamba ngenda kukugulira ekiteeteeyi ekirungi ennyo bwekiti togirabangako empanga ng'ekola bwe tekiwawaatira ku ttaka ebeera egisuubiza nsobola okubaako kyenkukolera nenkugulira eki bwekiti nekola bweti ekiwawaatira ku ttaka era bwe bakkaanya naye ye sempa bannayuganda yabakoledde association basa omuntu omu yaŋŋambye bano abasajja be batukubya tubadde twebuuza kiki ekitukubya mukama lwaki atunyiigira okutuuka ku kino abo abasajja bakatonda basobolera ddala ddala okutukubisa ddala ddala eggwanga ne balisaanyawo mukama n'alikuba n'alisaanyaawo bugingo twazzeemu okumulaba ng'atusuubize empeta ey'okubiri mwe bannayuganda temulabanga ku mpeta yakubiri mugenda kundaba lwakuba ate gwe siise tajja kuba n'ab'okuyita mbamanyi n'ennyimba ez'okukuba nzimanyi dijje mumanyi selection yonna ngiyina n'ataswala n'agamba nze ne makula eyo embaga ngirinze ndabe bugingo bwakola embaga nga teriiko mpeta ninze ndabe bugingo bwayambala empeta ey'okubiri atubuulire gye yasuula yaki owulidde abasajja bakatonda bye balimu tuli mu kwegayira tunoonya mukama basajja bakatonda bakola kwanaling association mwebale nnyo bassebo mwebalire ddala bayibuli yagambye gino emirembe emibi mwabe emirembe emibi temugenda kulaba ku Uganda mpya mukama ntaaso nnyamba ompe ekisa sibera mu mirembe emibi sibera mu mirembe emibi owulidde abasajja bakatonda bye balimu eggwanga lyaffe likutuse liweddewo abaana baffe tebasoma kati njagala mbabuuze ekyaba refugees kubanga Museveni atufugirayo ku kiki kyafunamu ssente enzige bwe zajja nga biseera bya nzige eggwanga lyonna lyayimira ku stand still lwa nzige nga batugamba mukweke ebipapula byammwe muyingize ebidomola mu nnyumba ng'obudde bukyali kubenga enzige bwekwata ku kidomola mujja kulaba ng'enzige zisitula ebidomola byammwe ekidomola kibuuka mu bbanga enzige zikitwala muyingize mangu ebintu bannange enzige zijja kulya abaana bammwe abaana mubateeke mu nnyumba kubanga enzige zino ezisooka eza yero ezo eza yero ziba zikaddiye bwe ziraba ku mwana zirya mulye kwegamba ne batutiisa enzige ziba ziri awo covid najja enzige zaakya babadde ku covid kati olwaleero international community gundi simanyi UN baani eza covid tebakyazita kati zaba refugees amawulire gonna tegakyayogera ku covid amawulire tegakyayogera ku covid by the way balaze nti Afghanistan covid mungi mu Afghanistan gye badduka covid mungi
mu Uganda temuliimu mechanism ze bataddewo okukebera covid bagamba bonna nga bwe mubayina mubaleete ne president wabwe mumuleete mubaleete refugees mubaleete Afghanistan mubaleete ne president wabwe mumuleete ne Katikkiro mumuleete bonna mubaleete covid yaweddewo why bali abagabi b'obuyambi abagabi ba ssente kati tebakyagabaza covid bagaba za ba refugees lwe bagaba ezenzige batugamba omuntu totambula mu kkubo bw'otambula omwenzige zigenda kukusitula zikutwale mutambule basatu bana mu kkubo enzige tezibakwatako enzige ate zisooka ne zijja ne zisipayinga ne zimanya kitundu ki gye basinga okutambula omuntu omuomu enzige zijja basitula abasajja batutiisa enzige temuddamu kuleka bintu bweru kati enzige zagenda kati tuli kuba refugees covid yagenze naye luli buli TV ebaddewo buli programu mu lugambo batekwa okuyingizaamu covid mu byemizannyo batekwa okuyingizaamu covid Kiproti kyadduse emisinde mingi nnyo nawangula abasajja naye kagamba abadde alina kumalira mu seconds mukaaga naye olw'okuba wabaddewo okusooka okubakebera covid-19 batandise obudde bugenze kati kimuleetedde okuba nga tamaliririza ku ddakiika ze yabadde alina okubeerako naye senga agambye senga si covid-19 abadde egyo emisinde abadde ajja kugiddukira eddakiika mukaaga ne seconds 7 naye kulwa covid-19 nga buli kintu bateekamu covid-19 asobole okubeera nga abeera mu matu g'abantu mu buli kintu kati olwaleero ba refugees eggwanga lyaffe likutuse abasajja bakatonda bakola Kwanaling Association kakati munange olwo abatamanyi kukwana tugende ewa Sempa tumugambe munnaye atutuuze mu kiraasi atugambe kakati era bw'oba okwana omuntu osooka n'okola bwoti ne bwoti musajja wa Katonda kitaawe yali akwana nnyo ani yamusomesa Sempa njagala ombulire kitaawe bwe yali akwana nnyoko ani yamusomesa gwe bwe wali okwana mukazi wo wava mu association kitubuulire tubuulire nti gwe wagraduatinga kuva wano basajja mumulikirawo okutumanyiira eggwanga lyaffe likutusa abantu nabye simanyani Pastor Levikso biki agambye eggulu yewali eggulu ly'oku nsi temunaba mulaba Levi biki oyo omusajja oyo yayambala kutya n'agwa ku ttaka agambye Bayibuli egamba akaaba yafuna hawoloma gwe bawanze nagwa mu ttaka n'empoloma era nze sali musale yanzigyemu Mr. Gulu eggulu ly'oku nsi liri ggulu Levi omusajja akyogedde ate nnono yeeyita pasita era mwenna abayimba gospel mwenna ddamula nze njirina ebatwala mu ggulu eggulu basajja mukirabika mwaloko kagenda mu ggulu ly'eggulu nze sijja bagoberera mugende eggulu mu ggulu mwe basajja mmwe mbanaabye baeri mbanaabye kyovula banuwa mutwe yakeera ku makya n'agenda n'anoonya omusamize n'amubuuza ebimukwatako nuwa mutwe Katonda ajja mubabuuza mbabuuliridde wano kuba kakati ate nuwa mutwe agende wa Sempa amubuuza ekinga Sempa ye ayina association emu Kwanaling Association oli ayagala kubuuza lumbuye wawaali abuuza ndogoyi ye yabuze eggwanga lyaffe likutuse omusajja eggwanga alise waliwo omu ku badokita benjogerako wano omuyivu wange muyivu asomesa kwemu university ezisinga obunene mu nsi eno on this planet earth ampeereza akantu nangamba bwatu eggwanga bwe omanyi ye muyivu yangamba Kyagulanyi bwaliri obukulembeze bw'eggwanga ngenda kujja ntereza education ya Uganda nga sisasuddwa musaala kubanga alina akatabo ke akagenda okukola ku syllabus mmwe yensi gy'alimu
nga yeye yakakuba munne Uganda yatuula obwongo bwe n'abugira eggwanga ne ligula ebirowoozo bye bakateke ku syllabus ku syllabus gye bagenda okusomesa mu ggwanga eryo munne Uganda mukyala olwaleero ampadde akantu n'aŋŋamba bw'ati omuntu okukutula eggwanga okusaanyaawo eggwanga tekyetaagisa mizairo kuliba gundi mizairo balikutule tekyetaagisa zi nuclear bomb nedda omuntu ng'onookutula eggwanga okutula byanjigiriza abantu obawa education nga ya kitundu eggwanga n'olikutula ebizimbe ne bigwa nga biri mu mikono gy'abayinginiya abatatuukiridde kyemuzimba kyemugwa kyemuzimba kyekigwa kyemuzimba kyekigwa kyekikuba abantu waayi bayinginiya bonna bali half baked nti abazadde ne bafiira mu mikono gy'abasawo abantu ne bafiira mu mikono gy'abasawo abali half baked olwo eggwanga lifa economy negwira mu mikono gy'aba economists simanyi economists and accountants economy negwa kuba tebamanyi kiddako kati njagala njogere bino ebintu nga gwoyingizaamu ebibyo education negwira mu maaso ga Minister of Education atayawula Europe ku Africa ono mukenkufu ampeereza akantu ne mumwongera diguli endala kati simanyi oba ali ku ddaala ki simanyi kuba nange mwongedde diguli awo ebyenjigiriza biteeke mu mikono gya S4 drop out omugambe gwe S2 omugambe gwe Minister wa Education asooka akwate education amukusanyizeewo naawe osiime era kamba buwulire Uganda mu maaso gyeraga mwenna abatudde ebigezo mu myaka kataaha gy'abadde Minister of Education mujja kuddayo mutuule P7 S4 S6 ne diguli mujja ziddamu era guno omwaka tulabye ebintu ebitakoze makulu by'abantu bye babadde ba celebrating nga omwana wange yafunye buna tebiriyo mmwe mulaba bikyakola amakulu akulaga nti abaana bayita ku mulembe gwe naye ng'omwana tamanyi kuwandiika linnya lye P7 mujja kuddayo otherwise temujja kufuna mirimu tugenda kulabako ku muntu myaka 40 ng'oddayo otuula P7 oddayo otuula ng'ate eri ogirina tukuzeeyo otuule P7 tukuzeeyo okole diguli kubanga byonna byakiyaaye omukazi yajja kusaanyawo education ebizimbe bigwire mu mikono gy'abayinginiya abatamanyi kyakukola inginiya kukolera ensonda ng'ensonda yeekoze bweti ogambe ensonda erina kubeera bweti kati ate ensonda lwaki erimu bweti inginiya ekyo kyamanyi kye bamusomesa education bwegwa byonna biba eggwanga liba lisaanyeewo enguudo capital city ajjule enfuufu ajjule ebinnya naye nga biri mu capital city of the country yes is the capital city of the country ejjule ebinnya n'enfuufu nga bayinginiya b'enguudo ekyo kye basobola okukola era kye bamanyi bayinginiya b'ebizimbe eggwanga oba olimaze kati eryo ne bw'otalikuba nuclear bomb kati nze njagala njogera ebintu ng'agwo otunuulira wa wooli ekyawandiikibwa ngenda kigenda mu gwe don't worry ekyo ekyawandiikibwa kireke mpitidde nno nja kuggukira eri gwe tofaayo kati njagala otunuulire Uganda wa weeri awo kati omukazi kataaha okuba mukama nkwebaza kubanga saasomera ku myaka gy'akataaha n'abaana bange nja basomesa nyaabwe musomesa nange ndi musomesa abaana bange nja besomeseza kataaha tojja somesa abaana bange ekyo kyokka kyeyogera kimala ogamba lwaki mubeeranga muyeeya Uganda mbu tesobola bya mizannyo
Uganda yokka yetasobola bya mizannyo mu Africa. Mwe mwagala kungamba nti Uganda yokka yetasobola mizannyo mu Africa? Njagala mumbuulire. Kakati bweba Uganda yokka yetasobola bya mizannyo mu Africa, mumpe yensi ya Africa emu eyakiise mu Euro. Incha nasigala nga ye Minister of Education. Nga tayawula Africa ku Euro. Minister of Sports and Education and Sports kyokka byonna yabikulira. Wabula ne sports tamanyi European Cup tamwawula ku African Cup of Nations. Era tayawula Africa tamanyi na nsalo weri. Nasigala nga ye Minister of Education. Ate baagana bannamawulire okukyogerako ekyo nze nkyogerako nzekka. Siwulirangayo mulala akimulangira. Kyatambula kawo ne bagamba mu kijjeeyo. Era ndowooza ekimu ku musango gw'ennina e Uganda gwego. Gy'obeera nze nakyogera. Nasigala nga ye Minister of Education and Sports system. Era bamutulaga wali nga agira. Akola ki? Awagira nnyo ebyemizannyo, awagira abaddusi ba Uganda bagenda n'awangula omudaali ne bagamba ku mulembe gwa Kataha Uganda yawangula emidaali. Okitegedde? Naye olwaliro bw'omubuuza baani awo babawangula omudaali tamanyi nti n'Abanyankole tulinako Kipuringente. Takimanyi. Naffe kuno twafunayo Munyankole Kipuringente. Bwe kasita owulire nti ng'omanya abo Banyankole twafuna omudaali. Nabagamba sagala kulira ggwanga limwesibako oyo omusajja weewaffe wali. Weewaffe wali Ngalama Kigando bamuyita Kipuringente. Ebinnya bijjudde e Kampala enfuufu. Mwe mugenda ne tukomawo Uganda ne mugamba muno tubeewulirirako. Olutuuka Uganda kyosooka okulwala ekyamangu awo ssenyiga enfuufu. Nowera nga tuyagala kutambula omuntu akuyita simanyi ogenda omukyalireko ekitebi. Kati bunne enfuufu bwogana ne bagamba nabagenda ebweru twewulira. Banange si kwewulira. Uganda mbi tetusobola kutambula mu Uganda. Oyagala ogenda okukyalira omuntu naye banne kati ebinnya mu nguudo wano kankubira obanga atambulidde ku mazzi. Omanye amazzi ennyanja ng'eri mulaala. Emmotoka egenda n'obuuze n'emmotoka eri mu bbanga eri luddawa. Towulirayo yadde akantu akakuba bwe kati. Okimanyi ne hampusi mu nguudo teziriimu bateekawo buteesi kapande ne bagamba wano tosukka sipiidi 10. Eyo yebeera hampu. Naye waffe osanga ekintu bwe kiti awe waffe ebuwama amanye ebuwama waliwo hampu nga nnene. Emmotoka za Museveni ziva wano zidduka agenda Mbarara. Byembabuulira mazima. Atudde ati ali ku mawulire asoma. Ne bagenda bakuba hampu n'asituka n'akuba ekiwalaata ku boodi n'adda ku ttaka n'ayimirira. N'agamba eno hampu ani yagitaddewo sibisangawo. Ngenda okuva Embarara zino hampu sizisangawo. Yamala kukuba kiwalaata ku boodi waggulu. N'agamba eno hampu bagikendeeze. Nkugamba luno oluguudo olwo lw'Embarara olupya oluliwo olwo lw'ebuwama. Bwaba wakana yeegane muletere drone yange. Ati omanyi guno omulembe gwa drone. Yakuba omutwe ekiwalaata n'akikuba waggulu ku boodi n'adda wansi n'agamba dereva yimirira. Eno hampu ani yagiteekawo mumuleete. Hampu eno sigisangawo. Era kwe kukendeeza hampu. Hampu zaali wali nga ziri bwiziti. Ensi ezirimu abayivu abaasoma abagezi bateekawo kapande. Wano ogenda mpola. Wano togeza n'ovuga empola. Wano speed 7 zeziyita wano. Gwavuga 7 yita wano. Avuga bwoti yita wano. Wano kirizibwa okuyisa wano toyisa. Ewaffe tebiriyo. Ne bwe bibaayo anti ogenda gwe kasita ofuna ssente ng'ogenda onona pamiti gwe kasita omala ofuna pamiti ng'ogenda oyiga emmotoka. Ekyo kisanga Uganda. Bwe bato bwe basuula eggwanga. Kati gwe njagala naawe otunulemu olabe obanga Uganda eggwanga lyo lyesiimisa olyoka okole Kwanaling Association. Sempa weewummuze musajja gwe. Abasumba be Uganda mwewummuze. Tubalaba mu bintu bitalina makulu. Tubalaba mu kusonda ssente kyachawusi. Tubalaba mu kukaayana. Naffe tusobola okwenyigirako mu bonna bagaggawale.
ffe tuyina abantu ate ffe tuba n'amazima ffe tumanye endiga zaffe abantu tusobola okukola we can perform well in bonna bagaggawale ani herese lively wudu lively rich lively wudu lively abi bena tusobola bikolako omanyi bayina programu awo lively wudu programu ezo zonna bazikayanira awo wolabira abasajja ba Katonda naye ku education tobalabayo. Do you know why abaana ba Sserwadda basomera London, abaana ba Kiganda basomera bweru, abaana ba Ssenyonga basomedde bweru, mpaayo omulala abaana ba Bujingo bayitawo ne wankwadde nga Bujingo yagaana gundi okusasulira abaana be alina omwana agraduate nze Bungereza alina omwana agraduate nze Bungereza yagaana okumuwerera ate agenda ku graduation naye Bujingo ne nkulaba yongo genze ku graduation yoyo omwana ati nze nyina zi drone gwe kikwatagana n'abasumba inbox me ne Ssaabasajja Kabaka inbox me abaabwe basomedde bweru. Omwana wa Pastor Makumbi tasomedde Uganda, omwana wa Musisi tasomedde Uganda. Kati abamu tebibakwatako wabula mu abamu kye basobola bakolera mukimanyi babatereddewo kwanalingi association gwe twala omwana wo wa P3 bamulagirire bamuyigiriza okukwana yoyo offer sempa gy'abawadde. Tugende mu kyawandiikibwa kubanga obusungu bukwata kakati Bayibuli leke tukomyewo kubanga Uganda enyiiza kyovula bamba njagala kusembyayo kyawandiikibwa tumalire mu kubeera wookwe tugende tunywe kutuzzi. Bayibuli egamba omwoyo wa Mukama ali kunza antumye kunyiga babiwundu bifyenya. Ebyo byonna bwe tubimaliriza ne tugenda mu kigambo kya Katonda. Matayo essuula 11 olunyiriri olw'omusanvu mumanyi bulungi nabbi Yokaana yali nabbi era Yokaana yali alina ebibye era yali alina omulimu gwe yajja okukola era yagukola bulungi nnyo. Yajja okutema ekkubo Yesu w'anaayita, yajja n'abuulira enjiri n'abatiza n'abantu nga Yesu tannaba kujja. Yokaana n'akola omulimu omulungi ennyo ng'alanga okujja kwa Mukama waffe Yesu. Ebyo mubimanyi. Yokaana yali nabbi ataali wa nabbi wa biseera bino. Yokaana yali nabbi abantu gwe baanoonyanga. Yokaana yali nabbi ataagendera na bya ku nsi. Bayibuli egamba yalyanga nzige. Yabeeranga eyo ku ttale, yabeeranga mu ddungu n'alyanga enzige, yalya nzige. Kyova olaba omusajja omu yagamba enzige zo muzireke, kye tuba tukola tuzisiike tuziyingize Kampala, tezijja kudda wano. Abadookolo ne bazikuba ejjiiko ne zidduka ne ziddayo e Kenya kasita batandika ozisiika. Ne zigamba bannange Uganda yeetulemye, ne ziddayo e Kenya, ne zisala Ethiopia, ne ziddayo e Yemeni, anti mbuno zasibuka Yemeni, ne ziddayo e Yemeni ne zipaakinga Uganda ne zigyesonyiwa. Yokaana yalyanga nzige naye nga musajja wa Katonda. Abasajja ba Katonda, musajja wa Katonda yatugambye omusumba tebamulabirira mulundi gumu, bamulabirira buli lunaku buli ssaawa kubanga Katonda okukola omusumba omutuusaawo, okukola omusumba okutuukaawo omuntu wakunyumirira ati naye wabula musajja gwe osomesa Bayibuli, musajja gwe ebigambo byo binyumira. Katonda abamukoledde emyaka 10 ago omutango oguba gw'amaanyi, kati bwe bitandika okunyumira buli lwofuna muweereze. Bwolaba mukazi we ng'asiiwuukiridde n'omukazi mukoleko, mumutwale mu saaluuni akomewo nga mukyala we ayambadde ng'oluviiri lunyirira, kati awo Mukama addizibwa ekitiibwa. Ate lwaki maama Ebeni asiiwuuka nemmwe mutemukiraba mu ekyo ekintu ng'omusajja ekyo kiyagambye. Yagambye tewali nsonga lwaki maama Ebeni asiiwuuka, naye wamma nze sigamba maama Ebeni, nze ngamba oli nze ndi mukubi wa kasaale, ndi mukubi wa kasaale. Era wangamba munnange oluviiri ng'ate zino ento kati zigenze ne zikula, kati ewuzi ziri munda tezikyalabika, nga mugamba lindako omwezi gugwe kukwatiriramu.
anti akola bwati mukola bwe muti olungo omanya eri zimusiiwa zikuze ng'omanya ng'omugamba kakati kola bwoti ziba zikugize mbulamu ennaku nga 5 kakati zisumulule onaabemu kati bagenda okuzisiba nga zigize nagamba wamma kyoyogedde kituufu kuba kakati mbimanyi nange kakati n'abamu zifuneko akawewo kano kannaku nga 4 wali ngenda kuba nfuna luli nsindike kati osibe ye musumba si bwe yagambye mumusibe enviiri ate lwaki musumba ayenda kubiwala bino ebiri mu kyaki ebyakabina akanene ebyobubina obunene biri awo bitekena mwe muswala mutaase musumba wammwe mukazi wanyirire ekkanisa yammwe ereme kuswala yabuzeeko kutugamba temulaba eyegindi bwe yaswala waliwo awo ekkanisa eyaswala saidize kasitomalako Sinai eddungu lye Sinai bw'omalako ennyanja emmyufu Sinai olusozi lw'e Seyiri n'osala n'oyingira Kanani Bayibuli si bwegamba deyo osome ekyamateeka Bayibuli ebagamba kati mugenda kuyita bwe muti muyingire Kanani abaana ba Isirayiri bwe batyo bwe batambula if you know you know if you don't know mafi mushikila me no problem kati gwewulira Yokaana kato Yesu wano yayogera Yesu ajja nga Yokaana amaze okukola omulimu ogwo gwonna abatiza n'abantu bangi Yesu agenda okutuuka okutunuulira abantu abagenda nga banoonya Yokaana ng'enjawulo ziro ng'enjawulo ziro Yesu ababuuza mu lunyiriri luno olw'omusanvu nabo bwe bagenda Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira bagenda mu ddungu nga banoonya Yokaana banoonya kigambo Yokaana gye yabeeranga mu ddungu osomoka ddungu n'oyigenda mu Yorodani Yokaana n'ababatiza n'abayingiza mu kisibo kya Kristo ne babeera abasajja n'abakazi abakkiriza Yesu agenda otuuka okubatuukamu ababatize babatizibwa Yokaana yamugamba nkoze omulimu mulungi nnyo abantu bakulindiridde balinze gwe nabateekateeka era nabagamba nti oli ajja emabega wange munene alinga baasi sisobola nakusiba bugwa bwangatto ze kuba bo baalinze gwe basinga okutya ne mbagamba nze biwero emabega wange wali aliyo era nabateekateeka bonna bali redde okukulisiivinga Yesu atuuka mu be bamugambye nga temuli kituufu babatize kituufu bonna babatize naye Yesu n'ababuuza mwagenderera ki okugenda mu ddungu gye mwagenda okunoonya Yokaana ababatize mwagenderera ki nga talaba njawulo n'abatali babatize mwagenderera ki mu ddungu okutunuulira olumuli olunyenyezebwa empewo kakati Yesu atandika okubuuza olugendo lwabamenyera ki mwagenda mulabeko kubisa ku engeri empewo gyefuwa ebisagazi by'omu ddungu mwe mwakulirako mu kyalo nabanyumiza ekisagazi ekinene kye nayo kya gundi ndyoke njokye ennyumba z'abantu ku kyalo empewo efuwa ekisagazi nekyekola bwekiti Yesu abuuza mwagenda kulaba ebyo ebisagazi bwe bitambula mwagendera kulaba ki mu ddungu Bible and politics ngenda kitwala mu politics mwe temufaayo katukisoke mu Bible musajja gwo wagenderera ki mu bulokole mukazi gwo wagenderera ki kiki ekyakujja mu nsi kiki ekyakujja Misiri kiki ekyakujja ku Mindi okujja eno kiki ekyakujja mu bwenzi nga ne bujje wajja byokola wawulira ng'olemereddwa n'ovaayo eri n'ojja mu kyaki nene mu kyaki oyambala nkunamyo entega oyambala olugoye nga luli waggulu w'entegateega entegateega ozimanyi omukyala ffe twakulabaka nga tosobola kulaba wano mu ntegateega wano oba mutegeddewo muleke eyo nzimbala zeeyo ngambye wano nga toyinza kulabawo ewaaba nnyoko engoye zirina kuba mpanvu nga zikoma eri naye kati tosobola kwawulamu ono sister ku Sanda agenda mu Anjenwa agenda ku kyaki mwagenderera ki okulokoka mwagenderera ki mu ddungu
mwe basajja bakatonda sempa wagenderera kyokubanga Kwanaling Association eri eno ate nga ne Ssenga Nantume alina Kwanaling Association agamba era gwe kasitogera nkubiraako gwe bw'aba aganye jangu ombuulire Ssenga Nantume atali mulokole ku TV alina Kwanaling Association ne sempa alina Kwanaling Association wano Nakimuddungu sempa. What is the difference between you and that one who is not saved? Mwano Nakimuddungu Yesu yabuuza abantu. Tubadde ne munaffe wano ono omulenzi ono mindset alina we yeegwisa weddalu nga Nsereka amugambye agenda kumuwa enseno agenda kumuwa district 7 e Uganda senga avuma Bobi Wine. Mindset nalyoka avuma Bobi Wine avuma people power fena n'atuteeka ku ttaka following negenda nga jana mugamba bwe mutawera mukaaga sigenda kubaako kyenjogera wano ne babula n'agamba kati following ene ebuze njikole ki n'agamba abanoonya live Kwanaling Association hawo ne balyoka bajja bamaama nze njagala omusajja nga muwanvu nga mumpi nga munene nga mutono oyo kasita omufuna ng'ombuulira mindset n'abeera ku ebyo kakati gwe maama olowooza kiki kakati kyo ekyamaanyi okukufunira omusajja oyina ki nze nnyina akabina kanene nnyo era bwe mba ntambula kabwatuka era bwe mba ntambula buli omu awulira ekivuga ne yeekanga kati gwe omusajja bw'aba yagala akabina akabwatuka inbox me n'afunafunayo awo following kati alina Kwanaling Association sempa alina Kwanaling. What is sempa wano Nakimuddungu? Yesu yababuuza olunyiriri oluddako yabuuza mwagendererayo okulaba bangoye ezinyirira gosomeze enyiri kubanga obudde bugenda wagendererayo abengoye ezinyirira eyo si gye bali abengoye ezinyirira mwabaleka mu lubiri ewa Kabaka ye wali abambala obulungi Muddungu mwanona yoki abasajja bakatonda mujja mu bulokozi nga munona ssente mu bulokozi tewaliyo ssente genda okole ebbaala genda obeere Ssaabavulu abaagala ssente Balamu ayagala ssente yakyali eri teyajja Muddungu omusajja bakatonda n'okola kyaki nga gwozze kukola ssente oli mu kifo kikyamu genda otunde emivumba mwanona ki Yesu alaba nga tewali njawulo y'ababatize n'abatali babatize genda mu makomero obuuze kasita otuuka mu makomera n'obuuza owange wakola ki munnange nze twali awo ono ettaka lyange ye yali senda ye yaligira kakati nali nkutta akambe bwe nagenda okumubuuza lwaki osembera mu ttaka lyange akambe ne kamufumita n'afa Pawulo ye yafumita genda mu makomero obuuze bonna babatize bayita Muddungu ne bagenda Yorodani amakomera gajjudde babatize mwano Nakimuddungu baswahaba naye kulakuba baswahaba ab'ebiseera bino bo babawaayiriza abakawesi babawaayiriza abakatumba Wamala babawaayiriza abantu abatuufu abakuba Katumba Wamala mukwata abantu 3 Museveni mutabani we Kayine Mizimu ne mukoddomi we Lwabwogo bwe mukwata abantu 3 mugenda abo si be baakuba naye be bayinginiyalinga bajja babuulira baani be basindika okuba Katumba Wamala bali mwasiba babwereere ekyo tekiriko kubuuza mukwate Museveni Kayine Mizimu ne Lwabwogo 3 bajja babuulira ani yakuba Katumba Wamala amasasi abo be bakimanyi be bakirimu be bakuba Katumba Wamala baswahaba mwasiba babwerere naye genda mu makomera gonna obuuze bonna bali mu makomera bayita Muddungu ne bagenda Yorodani kakati mbuuza mwagenda Muddungu kulaba emmuli ezeewuuba Yesu abuuza mwagendayo kulaba environment kulaba bannange ebintu byakulaba kiki ekyabaleeta wajja Muddungu kituufu naye owanje nwa bwayambala ate no wachachi bwayambala ati munnange Yesu yagamba jangu nga bwoli simanya ate tulina mu technology tulina mu modernization sister najja nakuba etendo nga babulaza bali eri baasanye goloza bulaza yakubye obufaananyi n'abwoza azina yekuniza yesindika tomanyi kikyawulira lwaki sister yayambadde akagoye
kakati erigi yava kati Yesu ababuuza olugendo lwabamenyera ki okuyita mu ddungu okugenda okubabatiza for what is the reason? Omuwarabu akubuuza what is the reason now? The reason is what now? My friend, tell me, what is the reason? To go through all of that process to be baptized? Mu river Jordan yabagamba omwana iye Yosefu ogenda otuuka Yosefu yakakwata abakazi 7 naye nga Joseph yagano kukwata muka Potifari. Hey, ate si kumukwata byali bya mirembe muka Potifari ya mwagala. Yosefu yagana. Uganda waliwo Yosefu, waliwo Joseph ali mukomera, Yusufu. Waliwo Yusufu ali mukomera. Uganda nga ye mukukwata abakazi talinayo gwamanyi mulala. Yayita mu ddungu nali malako nagende Yorodani ne bamubatiza. Yesu yabuuza na yabasajja mmwe mbabuuza mwagenderera ki mu ddungu? Bible and politics. Mbuuza bannayuganda mwe bajjajjaffe abalwana mwagenderera ki okutwala Amini? Mwagenderera ki okujjawo Obote? Mwagenderera ki okwebaka mu nsiko eruwere emyaka 5? Bible and politics ebyo mwoyo mbivuddeko kati ndi mu politics. Mwagenderera ki okwebaka okulwana olutalo lwa myaka 5 ne muyiwa emisayi gy'abajjajjaffe? Mwagenderera ki ng'ebyaliwo ebiriwo bisinga biri? Yesu ababuuza mwagenderera ki? Museveni wagenderera ki? Bible and politics bino tayina wojja bisange waserwa dda tebiriiyo ku Kanani tebiriiyo era bonobo byagalo jabijja wano. Bannayuganda mwagenderera ki? Bagamba bwe bati Kadino Wamala yabawa faamu n'abagamba bwe muwuliranga temuyina mmere mujjenga munone ente ne bwe mbasiriiwo mwe munone mugende mulye n'olusuku luli awo mulyanga emmere nga bwe mwagala. Bannayuganda bakontributinga emyaka 6 nge emmundu esesebbuka mu Uganda. Mbabuuza basajja mmwe mwagenderera ki? Nkibuuza taata wange wagenderera ki okutuleka? Nze maybe sengo bandi professor nga nasoma taata yagenda mu nsiko n'atulekawo agenda okudda nga tukuze otuuka mu P1 bakuyita jjajja bagamba gwe jjajja wa P1 oyo tukyayagala kusoma kubanga gwe jjajja. Hey, akomyewo obudde bugenze. Akomyewo obudde bugenze. Ng'ebiseera byayita dda otuuka okusoma nga tokyayagala. Gwe jjajja wa P1 atututemu yatutwala mu ssomero okusoma nga just kutuusa mukolo talina nazituweerera ne bakugumikiriza term 1 ne bakugumikiriza term 2 zonna zonna ng'ozisomedde ku bubaluwa term 3 ne mutuuka ku bigezo. Headmaster n'agamba nedda temujja kukola bigezo muddeeyo ne mutuula omwaka ogujja n'okomawo mu P1 banno nga bagenze mu P2. Kati era bwagira n'akukyusa essomero omwaka oguddako nga ffe tusomera ku bubaluwa. Ekyavaamu ne bateesa ne bagamba kakati nga abasomesa bwe bali emmere kubanga edda abasomesa gundi be balyanga. N'agamba nze njaliisanga abasomesa mujjanga ne muno n'amatooke ne muno n'ebijanjalo ne muno n'ebinyeebwa ne muno na kivuuvu nze kannime kati n'alyoka atulimisa. Okeera mu nnimiro ogenda otuuka mu kiraasi ng'okooye ne weebaka. Hey, ne weebaka ate oba okooye wakedde ku lubimbi. Ebyo byonna biva ku kintu eki yayisa ebiseera ng'ali mu ddungu. Naye mubuuza muzeeyi wanona ki mu ddungu? Nkimanyi nti abaana baba veterani ffe tusinze okubonaabona. Abaana b'abaakuba emmundu ffe tusinze okubonaabona. Juzi wano tugenze mu kulonda wano mbunna abalowoozezaako omanyi obuswazi bwe yabakasukira. Tata nangamba munnange era yebale yatonange waba bumpadde nze kati ate senga tabumpadde nange ne mwebalizaako ne mugamba kale ekirungi saazi lyako nze nali wano saazi lyako naye mbuuza mwe bannayuganda abeewaanawaana ffe twatwala dictator Amini. Thank you very much, my friend. What is the difference between Amini and Museveni? Mwagenderera ki? What was the purpose?
mwagenderera ki Yesu abuuza mwagenderera ki okutambula eddungu okujja okubatizibwa mwagenderera ki okukola constitution ya Uganda 9/6 hero basanga boogera according to the Constitution of the Republic of Uganda of 1995 the Presidential Act of the Constitution of the Republic of Uganda of 1995 nogamba constitution egamba etya president anawuli kufuga ebisanja bibiri and to go away. Is it true? Mwagenderera ki yakafuga ebisanja bibiri okuva 9/6 mbuuza mwagenderera ki okumenya eggwanga n'okukola constitution yeyo. The constitution states that Castaway and Savumetano please or pack up your disorganized bonds and go back to Rwachitura. Is he there? Mwagenderera ki okwonoona ssente za munna Uganda nti nno mukola constitution mwagenderera ki? The question is from Jesus' mouth. Hey, from Jesus' mouth abuuza what was the purpose? Mwagenderera ki okutta millions z'abantu in the name of democracy? Obuwangwa obuli oluwero bwagwa in the name of democracy. What was the purpose? What is the difference between 90s and 2021 or 2020 elections? What is the difference? Katimbuza, what was the purpose? Anti kati ndi mukuberawo kwa luzungu. Sinze na ya school fees za mwe basebo ne banyabo. Amini ndi mukuberawo kwa luzungu mundeke nasoma. Yesu abuuza mwagenderera ki mu ddungu bwe kiba nti abe mwabalokole bujingo wagenderera ki mu ddungu kubanga neje wali eri mu boxing club bamakula baaliyo obalinda ng'omaze kubatizibwa bujingo nkubuuza anti awulumalanga mugamba omwana oli omwana awalampa abasumba omwana ali kubasumba kyabakola what was that why lwaki wajja oba kufuna makula ng'oli mu boxing club that was not it was not going to be the news mu matuga abanna Uganda omala kuva mu Yorodani omala kuva mu ddungu noyita mu ddungu nogenda ne bakubatiza Yesu atuuka abatunuulira nga the differences the similarity between those abatagenda and those abagenda. The difference is the similarity. Hey, nedda bujingo bwandisigaddeyo mu butembeeyi ne bwandifunye abakazi 7 wandibadde hero w'abatembeeyi. Hey, okuba mutembeeyi ng'olina 5 bw'obeera omutembeeyi nga gwe taata w'omwana wa Judisi babirye tekikola mawulire kati bujingo kikola mawulire okubanga gwe taata w'omwana wa Judisi babirye ekyo jja kijja wano nkyogedde mujje mu nkwate oyo omwana wa Judisi babirye yamuddusa oyo wa bujingo inbox me. Hey, bwe wali badde omutembeeyi n'ozaala mu babiri omwana that is not the news. Kati wagenderera ki okuva mu ddungu n'osomoka eddungu n'ogenda mu Yorodani n'ojja ne weekola ebyo basajja mmwe mutukubya. Nze nkyogedde kati lumu agamba ekyo from the source. Hey, nsobola n'okubanga nakijja mu kamwa ka bujingo kakati gwo mpakanya nsobola okubanga nakijja mu kamwa ka Judith babiri wampakanya nsobola okubanga nakijja wonna nkugambye mu mutwale ku DNA mwali mu mulabyeko oyo omwana muwanvu atambula bwati ayina akabalijja ate oli omusajja sebulime ani ono omusajja ono MP yani sebiki tayina kabaliga ayina kabaliga temumumanyi era omwana tayagala kumulaga yamalayo pastor we Kanani ebyo jja bisanga wano. Bujingo wagenderera ki era buli muntu agamba nze nasabiranga wa bujingo naye bwe yagira ate temwogera kiki yagira munnange pastor mukama yebazibwe pastor munnange nzondaba munnange pastor nkugoberera
nze nali nsabira wa pastor Bugingo naye bwe yagira n'omubuuza Bugingo yagira ki katugendeko mu bulango bw'abakama baffe naye bannange mukuba obulango eggulo obwedda gundi Danistan Busuulu olumugamba kagamba abatufuga abasinga bonna boolaba awo bonna ba refugees akatugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomawo nengamba neyigwe Busuulu awo wokubira obulango lwaki totuleka waliwo omuntu yankubidde essimu nangamba bw'oba osobola anti gwe ayinaga amasimu gamba Danistan Busuulu bw'aba tasobola kuleka balina ensonga ne boogera tabakyaza babadde badibatinga ne Rutamaguzi ayogera amwekiikamu omukyala yayimidde South Africa nangamba nti ASP gwe tutuma wonna bwe twetaaga gwe mwana atumwako abaganda baga nti omwana omugonvu yakola ki mwe kikulu temumanyi ngero omwana omugonvu yapa mabbi agonda ekyo badde okimanyi anti buli lwe bamutuma n'adduka n'agenda nga ye bamuwaayo eryenvu kati yagenda okugira nga kabikakonda tabana ani bazita ni constipation ya habeera oke era kubanga ye buli kagonvu konna akalyako yangambye nti gwe gwatumika gamba Danistan Busuulu bw'aba tasobola kuleka Rutamaguzi kuyogera taddamu mukyaza taddamu mukyaza mwenze ngeze lugero temugamba njogedde ebigambo ebibi ngeze lugero lw'Abaganda nze ntumika era nze bwe bantuma ngenda kati ekibuuzo kiri nti kiki ekyatutwala mu ddungu okubanga tukola bino nosanga omusumba ng'abuulira n'avumirira Amini mwe temwaliwo ku mulembe gwa Amini yali musajja muzibu nnyo n'atayogera ku mulembe guno soko otubuulire Amini yakola ki era kati tebakyayagala kunnyonnyola Amini bye yakola bagamba bugambi Amini kuba tebasobola gamba nti Amini yabuzangawo abantu ojja babuuza John Bosco Kibalama aliwa Zedriga bawa Zedriga aliwa ono Zedriga gwe mulaba linnya lya bbaawe nga mama Ebeni bwali asiimwe era bw'omuyita asiimwe teyeekanga ekyo badde okimanyi ate mmwe Zedriga omusajja yabula 2 up to now kati mbabuuza twagenderera ki mwagenderera ki mmwe basajja mu okutwala emyaka 6 mu ddungu mbumununula ggwanga mwalinunula mwagenderera ki okutunda ennyonyi za Uganda mbuno mutereza economy eriwa mwagenderera ki okutunda cooperatives mwagenderera ki basajja mmwe Museveni wagenderera ki mwabe wana simanyi ffe twakube mundu eruwero 1688 mwagenderera ki what is the difference abaana bamwe basanzeewo ki mu butufu mwagenderera ki kubanga mwagenda okujja eggwanga bwe mwalisanga teryali na bbanja temwina kye mutuzimbidde mututadde mu lockdown juzi wano mugende mu lockdown tulereze mbere mwagenderera ki His Excellency yabuuzize ekibuuzo eggulo nange nenzuukuka mbadde nga atabadde mu Uganda yagambye gwe Danistan Busuulu naawe ate weebereremu olwo yabadde agamba nze kulwakula kwe yagambye Danistan Busuulu naabuuza Museveni alwanyisiza COVID okikakasa mpaayo eddwaliro eppya erizimbiddwa ku lwa COVID awo we nazuukukidde kubanga baali tututte mu lockdown bazimbe eddwaliro tutereere kiki kye bakoze ekirwanyisa COVID-19 mwagenderera ki okuteeka abantu mu lockdown mwagenderera ki mbabuuza mwagenderera ki okuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda kubanga twandibadde tuba celebrating ati bayiwa omusaayi we are free tusobola okwogera kyonna kye twagala kubanga naffe tetuliiwo wano bayisaamu maaso nedda tukulidde mu Buganda yes tuli Banyoro tuli Bagwira tuli Banyarwanda tuli Banyankole naye tukulidde mu Buganda twakwata empisa z'Abaganda tetuyisa maaso mu bantu bakulu naye era naffe tetugamba nti okuvuma ly'eddembe ly'okwogera tetwagala kuvuma era tetuvuma naye wabula bwe tugambako nti minisita wa education wa senior 4 nga bagamba owulira omwana bwavumye omukazi oyo mwana bamukime kata oyo mwana bamunone nze temutawana kunona mumpandiikira ebbaluwa nti wire tukwagala ng'ennaku z'omwezi 6 nja kulinnya ennyonyi nzije
temutawana kuno nanze ate munteekamu ssente zammwe zakimugenderera ki kubanga era ndi Munnayuganda nina kudda waka nze temutawaana mumuŋŋambe nti wira okusinziira ku kiriwo wano tukwetaaga jangu otubuulire Europe eri mu Africa oba Africa eri mu Europe nze nja kujja nkibannyonnyole nga nze neereese ndi Munnayuganda sina gye nziruka gye ndaga no wano just mwe mwabireeta ne munsindika mu ddungu okunoonya green pasture and I thank God have got the green pasture in the desert. Ekyo kitegedde nafuna omuddo gwa green mu ddungu gwe saafunako mu nsi erimu equator. History gundi SST vegetation bikoze bitaba ne mugenda kunzizayo mu SST guno omutwe gulimu ebintu. Ensi wali esala mu equator eyebera ya green naye ebya green byambulayo kyukywa omutoototo gwe nsobola okulyako ekisagaza ekitoototo kye nsobola okulyako ne mama Ebeni kyabula nenziruka emisinde nenzija mu ddungu. I thank God have got the green pasture in the desert. Oyinza okukkiriza Katonda nti asobola okuteeka omuddo mu ddungu gwe nomala olaba kuwire eyabeeranga mu equator mu nsi eri mu equator nolaba ne kuwire ali mu ddungu nawe ojja kudduka ojje mu ddungu newankubadde kikolimo. By the way tuli mu kikolimo. Don't miss Sunday's program. Tosubwa program y'oku Sunday subwa ekirala kyonna. Don't miss program y'okwosenkya. Gwe tokyewuunyamu okubanga ffenna twadduka looking for green pasture in the desert ate ne tugifuna. Kyatandika ddi okubanga omuddo gumera mu ddungu. Kyatandika ddi okubanga amazzi gali mu ddungu. Nga Uganda ina water bodies amazzi gali expensive. I cannot afford the water. Nga ndi Uganda I cannot. The waters are expensive in Uganda than here in the desert country. The English good? Uganda amazzi gali expensive naye nga buli woyita toyinza kutambula ntasatu Uganda nga tonnafuna mazzi. Bw'oba osimbula Kampala nga tonnaba kutuuka ku Lake Victoria gwe tokayana bw'otuuka ekyengera waliwo Lubigi. Busega waliwo Lubigi ago mazzi. Busega waliwo Lubigi ate neyo nyenze wala wane wakayanja wanki ng'osimbula Kampala awe wakayanja wansi awo ago gali mazzi era waliwo oluzaawo lukulukuta. Awe wakayanja wansi mu kikawa wali ebisansa awo waliwo oluzzi. Kati otambulako katono bwonti n'ogenda ku Lubigi. Kati oluguudo lwonna ng'ogenda Mpija wonna waliwo obugagga waliwo ebitogotogo waliwo amazzi n'ogenda Katonga n'ogenda Eggolo awo wonna mazzi. But the waters are expensive. Wano mu ddungu you can afford water mu ddungu than in Uganda. Mwagenderera ki okutta bajjajjaffe? Mwagenderera ki basajja mu okuyuwa omusaayi gwa Uganda in the name of liberating Uganda and Ugandans. And the problem of Uganda is not geographical location. No, it's not the features of Uganda. The problem is Museveni and his leadership. Ekizibu kya Uganda si geographical location because we are landlocked. No, that is not the problem. It's not mountain range. It is not Lake Victoria. No, it is not game parks and whatever. It is Museveni and bad leadership. It is the problem of Uganda. Naye nga mwagenderera ki Museveni okusala bajjajjaffe? Museveni mwagenderera ki okututtira future? Kitange Ssenga yasigalayo n'atema lumonde before n'asimba ebinyeebwa n'ampeerera n'alima kasooli n'ampeerera. Maybe nandibadde better than now. Gwe walya future yange Museveni. Ng'olya ya kitange n'olya n'eyange n'eya Ebeni wagiridde. I'm just struggling okugijjayo. Owulira bw'olya generation ate otuuse ku ya Ebeni ogikutulidde education. No education. Ebeni nja bannanga abali e Bungereza munyambe mbaweereze Ebeni nze newaddeyo obutamulabako.
ne waddeyo kubanga ye wange DNA yange ne bwe simulabeko gwe ngamba bw'atandika nga sinaba kusoma mu kuweereza Bungereza waakiri asomere mu Manchester United nina mwaka piisi inze nga nayimiridde mu baaka muganda wange mwe mwamisinga nnyo ku Uganda Cranes guno omutwe guno nkutomera n'enkwabyamu bibiri wano nali muzibu Ebeni bwana afuna mwaka piisi nga akanga ino Ebeni bwana afuna mwaka piisi nga akanga katono tono kenina ajja kujja mu Manchester United nali nvuga bodo omwana yansanga bali bamuyita Kasolo kakati nga ffe twali kyusa nge yansanga ne muyita gwe Diki nangamba wanji nangamba gwe nga nkumanyi nangamba ne mugamba nze Wile nangamba Wile Maranatha High School ntie nangamba Wile wabaaki olwo ndi mu boda nze nasitegere nambuuza Wile wabaaki nangamba Wile leka nkubuulire nze mbadde ngoberera local sports wa Uganda nga mmanyi wanudde ndi ku waakiri mu KCCA oba mu Villa Wile nali nkusuubira kubeera ku Uganda Cranes kuba sirabangako muntu akuba baaka nga ggwe ekyo obadde okimanyi kati wammamu abali e Bungereza mu nnyambe omwana wange tajja kusomera mu education ya Museveni ya Janet Kataha omwana wange abeere nga tayawula gwoyinza okisanyukira omwana wo kubanga tayawula Africa ku Europe Ebeneza tajja kale wakiri tajja kusoma abeere nga tabimanyi kuba teyasoma bamubuuze nga tabimanya gambe saasoma kiba kijjayo amakulu okusinga okubanga yasoma naye nga tayawula Africa ku Europe owange tajja kusoma abe Bungereza mu nnyambe aba America wamma mu nnyambe nkuyo omulanga nga bukyali nja kufuna sponsor nkugambye generation yange yagirira mu ya tata ne ya Ebeni yagirira mu ya tata maybe senga siri bwendi Yesu yabuuza mwagenderera ki kati gwe nawe nkubuuza wagenderera ki otambudde nove Uganda nojja mu nsi z'ebweru nojja okuba ekyeyo oli Dubai okuba kyeyo oli Uganda oli wano kati okuba kyeyo oli US okuba kyeyo oli London okuba kyeyo naye zonna bw'ozikola bw'ozinywa wagenderera ki Uganda tewali omwenge ozigulamu bakazi wagenderera ki okuva e Uganda gwe omanyi ensi esingamu bamalaya tambula oddeyo ewaka babulaka gye bali wagenderera ki okutambula olinnyo ennyonyo gy'obonebone otuuke eno bakusanga Dubai onywa walagi wonna wenna oli awo okankana wagenderera ki okuva ewaka okujja okunywa walagi we Dubai ayise nako ng'ake Uganda kaba fresh okanywa kakyayokya wagenderera ki Yesu yababuuza mwagenderera ki bwe muba mwali mwagala kulaba abambala obulungi mwandisigaddeyo mwanjenwa gye bambala ebyo bw'oba wali oyagala nkunamye wali sigaddeyo tewalize mu kyaki kubanga awo oba weebonyaabonyeza bw'obanga walokoka kufuna ssente olimba wali sigaddeyo eri n'ogenda osuubula emmwanyi oba ennuuni emu egula Museveni yatugamba senga tutunda ennuuni tuba tusinga Saudi Arabia ssente ezijja mu mafuta kati gwe bw'obanga wajja mu bulokole ng'oyagala ssente wakola bubi waligenze n'osuubula ennuuni wagenderera ki mu bulokole basumba mmwe mu bulokole tebajjayo kukola ssente ezo ziba additional Bible egamba mukole ejange nange enkole ejammwe bw'aba akuwadde buwikisa si kujja kuyiiya abantu kubagamba mukazi wange bw'aba akuze enjala mutwale wa kinyoozi azisale kinyoozi yasala enjala yasala enjala bamuyita batya ye Kobula naye bannaye nange embonyebonye n'oluzungu Museveni future yagirya mutwale wa Kobula amusala enjala si yoyo noba Kobula ate yaba akola ki mu mutwale wateyira amutunga ebigere mbumuko omusumba waba talina njala mu bigere mu mutwale wateyira amuteke ku kyalaani akumyonga mukyala musumba alimu olwala ne basajja mwe mubuulira enjiri naye obwo bwonna obungoddiira mwakola bubi mwandisigaddeyo ku luguudo ne mukubaani akalengedde wano ofuna wano tufuna njagala okuli mmedi njagala okuli ekibiriiti ani akalabye mutwalo ofuna ebiri ofuna kakaago ofuna kisango ofuna kinaana
ani akalengedde eyo ye wali sente mu church tewaliyo ani akalengedde mwagenderera ky'okulokoka basajjamwe sempa ebyo byokola ebyo ebya Kwanalinga Association wagenderera ki gende wa muhangi gende wa muhangi ogenda wali nkugambye senga nantuma gende wa muhangi n'agamba mama nnyabo pulo akwata wano pulo mama nnyabo sempa gy'oba ogenda mama nnyabo beera kojja nantuma abeere senga mukole sente naye wagenderera ky'okusooka okusomoka eddungu mu ddungu wano nayo ki katusabe obusungu bunkutte sagala kusukka waawo nsobola okukola nga Comrade Masaba oba nje nkolemu akamasaba Masaba yinza okuyumba n'abantu gundi yonna n'abatereeza kino njolaba kino najala kino sinika ebinyogwe sigena ku bloke nga kati sawa zeno kati atera bali netwe nambala ko nga abaterezeza wama Comrade Masaba big up soka n'abavuma bonna ku line ate tebavaako bonna ne baterera nabagamba mu tweetinge era agenda okuva waawo nga tweets mutwalo zitonyeyo tweets mutwalo wama Comrade Masaba big up bane njagala okutumira mwenna abali ku mulamu Amasaba waliwo omwami aze wani code web waliwo omuvubuko ye wa web oyo omufumbira mwana gwe salute eyo njikuwadde Steven mwekamba buli waliwo omuntu gwembadde njoga naye nawabuuza naye oyo omwana simanyi wani webu biki webu oyo omwana abeera ku gundi oyo bagambye Museveni abantu bangi yali yatufeerya nga twafa tuli eyo abaana bali eyo ate sife bagezi abasinga abaana bali eyo mwe mugenda kulaba abaana mu Uganda empya professionals omuntu yambuuza naye gwe Kyagulanyi yakujjawa ne mugamba Museveni gye yali ansudde kakati yaleeseyo n'omulala omwana ali awayina data yatulakinga ennyonyi mu bbanga ng'agitulaga bwetambula bweti nayogera n'ow'e Rwanda namugamba egenda kujjaawo bwegwa ng'onkeberera mu kifo kya Lumbuye oba mwali omusirikale nayingira mu nnyonyi namugamba Lumbuye taliiko oyo mwana omutegedde naye Museveni yali yamusuula kati olwaleero internet agyetisse wabaddewo ekihulu ife abatoloni tukyete ekihulu ekituli ekinene bwe kiti ekya Ticha Lumbuye abaana batandise okukiziba naye nga ne Lumbuye tumwagala bangambye ensereka ali taki ensereko byotambuza obutwa senga Lumbuye afuna ekizibu kuba Lumbuye mulamu olwaleero Red Pepper etupulipe yalinze for bad news mbulumbuye muyi nnyo ali bubi nnyo muyi nsereko okyaliko question mark ku kufa kwa Nyakayirima I repeat olina question mark ku kufa kwa Nyakayirima Lumbuye ageza afe Lumbuye mulamu naye nsereko zunga nsereko Lumbuye ageza afe naye abaana baje atemba gambye ekintu kye musobola okukola Lumbuye kumusonyiwa kumuleka kumuta ke mugeze ne mumusimba mujja kwekwata mu byenda wamma Mukama abawo omukisa mbagambye munkubirire ko omupoli oyo omusajja wa UPDF gwe bayita Katembeya abonyabonyeza abantu kuleke Victoria nabagana n'okuvuba Mukene kati oyagala Mukene bamupime kilo Mukene mubagipime kilo naye bannaye basajja mwe banyankole mwe muddemu ku magezi Mukene abeera Mukene temusirwala ate nnyo kusukkawo nogala n'abantu okuvuba Mukene ne bwe munamulunda emyaka 10 basajja mwe Mukene tagejja abeera Mukene nakwate ebitimba bya Mukene n'abyocha kati ekitimba kya Mukene gwe kasajja gwe Katembeya ojo kyakye ekitimba kya Mukene ogenda musalamu nnuuni ogenda musalako nnyama nti nno omutunde ennyama fira asigale Kampala basajja mwe mulina amagezi mu mitwe gyammwe egyo kati mbuuza mwabali ku lubuto lwaleke Victoria mwagenderera ki okulwana mbu mulwanirira Museveni mwakweka waaki atunyumiza luyatambula kuleke Victoria nga ali ku bunkenke mbu ne bamusaza ne bamuyingiza Kenya musajja gwesenga wagwa mu mazzi oyo omusajja omugande yamuvuga yani waliwo omusajja omugande yamuvuga bamuyitani ani abijjukira waliwo omusajja Lutaaya
Lutaya watukola bubi Museveni wandi musudde muleke Victoria mwenna ne mufa gwe ne tukuwa omudali. Lutaya yabavuga ne Besigye mwembi ne Besigye mwali muyina gwa mazzi basajja mmwe namukukusa kuleke Victoria kukaata akenkasi namutwala namuyingizeyo ku bizinga biyingira Kenya. Museveni nadduka nagende Sweden. Lutaya watukola bubi musajja gwe mukama sajja gwe watukola bubi. Waliwo abantu benvuna n'abasajja boyito joko ne mubeerawo oyito joko musajja gwe batugamba omukambwe ennyo mu masasi go temwali musasi. Mu masasi temwali musasi. Okutubonyabonya okutulabye ennaku okutwogeza bye tutandiyogedde. Nabagambye leka mmalirize ne mugaana. Kati wulira bye ntandise okwogera. Busungu. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukebaziza olw'olunaku lwaleero. Mukama tusaasire bwe tuba tukusobezza. Mukama mazima wabuuza mwagenderera ki? Okuyiwa omusaayi gwa bannayuganda mwagenderera ki okugenda mu ddungu? Mwagenderera ki ne bababatiza? Uganda ensi ey'abakristaayo 85%. Twandibadde okubeerawo kwa Mukama kuli Uganda kuba we are Christians. Naye ebiri e Uganda tebiragaawo kitiibwa kya Katonda. Naye twagenderera ki okulokoka? Twagenderera ki okuzimba amakanisa? Twagenderera ki okuzimba Lubaga etemagana? Twagenderera ki okuzimba Namirembe etemagana? Twagenderera ki okuzimba Odi Kampala Mosque? Twagenderera ki okuzimba Victory Church? Twagenderera ki aba Miracle Centers? Twagenderera ki aba Christian Fellowships? Twagenderera ki aba Victory Full Gospel Redeemed? Mwagenderera ki Kanani? Ng'emirambo gigwa ku kkubo gundi yatemye munne ne mutane faaza. Mukama asaasira ekivume ekyo. Mukama kisaasi saasira Ebeneza teyabibaddemu Mukama ne mami we. Abantu basse faaza ku ttaka lye. Mukama saasira Uganda. Naye nga mwagenderera ki? Mukama ansabidde abalwadde bonna n'abeetaavu basisinkane. Ekigambo kyo kibawonye. Amiina. Mukama abawa omukisa. Essaala ennemye. Mukama abawa omukisa. Gwali ogamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo nenjatula n'akamwa kange. Nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Amiina. Mukama abawa omukisa. Mweraba.